Gikunukkiriza emyaka ebiri bukyanga gavumenti eggala amasomero olw'ekirwadde ki COVID-19 okuyingira mu ggwanga nga kino kyakolebwa okwewala okusaasaana. Okuva olwo olupapula lwa Bukedde luze lufulumya ebisomesebwa mu katabo ka PASPLE okuli n'ebiddibwamu mu bbanga eryo. Kati ng'ebula emyezi ebiri amasomero okuggulwawo mu January, Bukedde ekuleetedde ebigezo ebituumiddwa end of lockdown exams ebigenda okweyambisibwa okugesa omwana wo obusobozi bw'alina mu kiseera eky'omuggalo ky'abaddemu. Ebibuuzo bya kufuluma okuva nga Novemba 15 okutuuka mu Decemba nga 18 era nga biteekeddwa ttiimu ey'abasomesa abakugu okuva mu masomero ag'enjawulo ababadde bakola ku PASPLE wamu n'ebibuuzo ebirala ebirudde nga biteekebwa mu lupapula lwa Bukedde. Ebibuuzo bino bigenda kuva ku P1 okutuukira ddala ku P7 era ng'omuzadde gw'ogenda kukola ng'ekitongole kya UNEB okulabirira omwana wo ng'abikolera ewaka essaawa ezinaaba zimuweereddwa ku buli kibuuzo nga wiiki esooka egenda kuba mu bibuuzo bino, ate wiiki eddako mubeeremu ebiddibwamu oba ansi ezanukula ebyo ebize bibuuzibwa. Omukuŋŋaanya w'olupapula lwa Bukedde Geoffrey Kulubya ategeezezza nti ekigendererwa ky'ebibuuzo bino kwe kumanya omwana bwe yeeteeseteese okusoma singa amasomero gabeera gagguddewo omwaka ogujja. Asabye abazadde ne bannabyabufuzi okuyambako okugulira abaana empapula z'amawulire omuli ebigezo basobole okugezesebwa n'okumanya bye bayimiridde mu kiseera kino eky'omuggalo. Kumpi buli wiiki buli mwezi tubadde tugezesa abaana mu kye tuyita test. Tubadde tuwa test ne tuwa ne answers. Kati tugenda kukolera ddala exam. Ebibuuzo okumanya ebibuuzo by'amaanyi biriko ne timetable. Ebibuuzo tugenda kubitandika nga Novemba 15. Omukuŋŋaanya ow'oku ntiko wa Vision Group Babula Kayija annyonnyodde ku kigendererwa ky'ebibuuzo by'abayizi eby'enjawulo olupapula lwa Bukedde bye lugenda okutandika okufulumya okutandika n'omwezi guno okuyambako okuteekateeka abayizi mu kiseera ng'amasomero gateekateeka okuddamu okuggulwawo mu January w'omwaka ogujja. Wajja kubeeranga mu tests mu wiiki eno nga mulimu tests, wiiki ejja nga bafuna ansa, wiiki eno nga mulimu tests, wiiki ejja nga bafuna ansa. Era tubasaba abazadde bayambe ku baana baleme kufiirwa revision exercises zino ze tugenda okubawa. Kayija agambye nti enteekateeka eno ey'okusomeseza abaana awaka bagisaasaanyirizaako obuwumbi 14 mu bukadde 8. Ekyo tukikoze olw'obuvunaanyizibwa bwe tulina eri abasomi baffe aba Bukedde, eri bannayuganda, eri abaana ba Uganda n'eri Uganda ensi yaffe. Ate y'akulira kampuni ya Vision Group Wanyama agambye nti okuva mwezi ogwokusatu lwebagala w'amasomero emikutu gyaffe egya Vision Group omuli Bukedde, olupapula n'emikutu emirala gibadde gigenda mu maaso n'okusomesa abaana era n'asiima abazadde n'abantu bonna ababadde bawagira enteekateeka eno. Abalabe baffe abalungi aba Bukedde TV n'abatuuliza ku mikutu gyaffe emirala gyonna, radio zaffe ne TV zaffe endala, njagala beebaza nnyo, mwebale obuwagizi. Akubiriza abazadde okujjumbira okugulira abaana baabwe empapula ezo basobole okuddamu ebigezo. Ebigezo bye tugenda okuadministeringa biva mu P1 mpaka P7. Tusazeewo okufokasinga ku primary sector. Ate ekikulu nti n'oba nga tukuwadde content eno bino bye tugenda oteekamu ebigezo ne gundi ne answers yo bbeeyi eggulu enasigala nga bweri. David Tamale ne Adrian Bale bwanika bakusakidde eggulu erino ku lwa Bukedde TV.